ana naye muyeekera nenkuzaayo wali olabe nti bayambalanga uniform y'amagye g'Obote n'omwami Museveni yakiwandika mu Sowing the Mustard Seed ne bajja bakola ebikolobero mu baana yinki okusiga obukyayi ku gavumenti y'Obote sina y'Obote yokka n'ey'Amini waliwo omusajja gw'ojjukira Owerukunjiri Amini gwe yatta mu mwaka gwali gwa 7 musajja Owerukunjiri eri waggulu Amini yamutta ng'agamba nti yali muyeekera ku mulembe gwa Museveni guno mu myaka gya 2000 ne bagenda mu lusuku lw'omusajja oyo Erukunjiri ne baziikula emmundu 100 ezaali zaatalaga naye lwebawayiriza Amini nti yali mukyamu kumbe ddala ekituufu Amini ensobi gye yakola yalina intelligence information nti omusajja alina emmundu naye n'atasooka kunoonya mmundu we ziri ate omusajja nga obujulizi bukola ki era Amini ne bwe yalizirabye emmundu ezo baatapapa ne bwe yalabye emmundu ezo ffe twaligambye nti aba gavumenti ebatute emmundu zaabwe ne baziziikayo battireko omusajja ono naye ku Museveni emmundu 50 kati Amini yeyatta omusajja oli oba Museveni yeyatta omusajja oli Museveni yamuviirako okufa yamuviirako buviizi kufa si yamutta yamuviirako okufa causa proximae ke kaali akabonero akaavaako entabiro y'okufa kw'omusajja oli kituufu ekyo kakati oyo ye muyeekera gwe tuzannya naye ebyobufuzi tuteekwa okumutunuulira tumumanye era twetegereze tumanye byakola nga buli kyakola tukigoberera nga tukibala bulungi amaaso gaffe buli tunaagajja ku mupiira ajja kututeeba ggoolo kati tunuulira ebya Besigye mwami Museveni tanoonya Besigye ekyo ekikootikooti ekyo kangalu ekyo kye baatadde omanyi n'okukiyita kooti nakyo tuba tuddira ekigambo ky'oluzungu nga tukimanyidde eyo si kooti kubanga ne kooti ya ssemateeka yasalawo dda nti eyo si kooti wabula kakiiko akakwasisa empisa ak'abannamagye ate si bannamagye bonna bannamagye abali ku lutalo ekooti maasho eba field court kuwozesa misango ab'amagye gye bazza nga bali ku ntalo kati bw'obalaba nga beepampalika nalabye bannamateeka jjo nga batunka nabo bababuulya ebya ssemateeka ne bano babuulya ebya ssemateeka bantu bapittu tebabimanyi n'amateeka tebagamanyi bawulira oda bwe bamugamba nti buuka tabuuza nti lwaki mbuuka abuuza mbuuka ekkomawa bwe bamugamba nti buli ayitawo ku basasi ne bwaba kitaawa kuba essasi be bantu be twagenze bwe razira badde nteesa n'ekiteeso kyange bannamateeka bonna basaana bazire akakiiko ako bagende mu Supreme Court bagaana okkagendamu n'omusibe bamuleete mu kooti nga bwe baleese Kizza Besigye bamusimbe wali mu kaguli akanule maaso bwati babuuze ebibuuzo ng'atuzza liiso nga Kennedy Kyamuzimu tuzza liiso nga Kennedy Kyamuzimu tuzza liiso ate liiso lya Besigye liyinza otujja bulungi nnyo ng'ali mu kooti ng'ali mu kaguli kaabwawo munnamateeka tazze naawe towozesa kubanga ogendayo bino bye bagamba munnamateeka bye badde bagamba babimanyi era nga bamanyi nti si bituufu naye bakola kye babalagidde bali ku oda ya mukulu ekitegeeza nti no akakakiiko ke kayamba President Museveni okusiba balwanagana nabo nina gwe njogedde naye ne mmugamba nti ojjukira akatambi akafuluma ku TikTok nga kagamba kati nga Bobi Wine ali ne mukyala we Babi Kyagulanyi nga bali ku kizimbe ekimu waggulu nga bakuba mundu tokalabangako Megatron ajja kakuoli Moses ate kuba yakalaba yali eyo mu nsi endala ez'ebweru Bobi Wine ng'ali ku Range Ground ali mu kuba sabbaawa ng'akuba sabbaawa kati bakwatira Kizza Besigye e Kenya bamuleete e Uganda nga bamujweteseko omusango nti yalina emmundu e Kenya nga banoonya we banaakwatira Kyagulanyi nti yalina emmundu e United States of America kati ate Kyagulanyi bw'aba yali akuba sabbaawa mu United States of America nga agenda kuyigga kati wano basetinga pulezidenti nti Munnayuganda okuba n'emmundu e Kenya basobola okukwatirayo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka.
Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalungi abalabi ba Kwezi Media Group ne Megatron baniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaliro bwenkyaliza muganda wange Mukasa Sewandagi. Mbadde ndudde okumulaba abadde mu bibuuzo ebyo by'amateeka eby'omwaka gwe ogwokubiri gwakusatu kati ogenda mu mwaka ogusembayo gukyabulamu semesitemu ogwokusatu okuggwako. Okay, kale no tubambye abadde ali mu bibuuzo mubadde mumwebuuza Sewandagi aliwa Sewandagi aliwa balimba naawe nabagamba wano nti ngenda mu bibuuzo era negamba okutandika ne wiiki ejja bonna waliwo bonna tebaaliko wayogera owulidde era tebamanya naye kati tukukulisaayo nnyo Mukama yeebali nnyo akusobozesezza ebibuuzo bivaamu newankubadde nga bikusise ku mubiri si Mukama yekka n'abawuliriza abo n'abalabi bansobozesezza bambi buli lwoyingira mu bibuuzo emirimu bato kyagikola gino ejyange egyokakaalukana olwoba tolina ssente naye ateeka eriyo abeetaaga okulya kituufu ate nange ng'omusajja nina obuvunaanyizibwa bwange naye abo bansobozesezza era omwami oli yaŋŋamba nti bulojjanga ku seeti manyi bwe tulaba ku seeti ffe tulowooza omulimu gwammwe gwakuleekaana buleekaanyi oliyeka nali simanyira kumanya nti nabino mubitegeera ne mugamba ssebo era webaze nnyo mwami Kwezi eyagamba konze era buli otukanga kyogere konze ssebo nze Sentamu Mukasa Sewandagi ndi musajja muyivu nina diguri 2 nina Bachelor of Business Administration na majoringa mu finance nina ne Master of Science Accounting and Finance kati nkola diguri y'amateeka LLB e Makerere University. Kisinga okunnoma okimanyi munanga basome nnyo temufuna mirimu. Zeno government yetubonyaabonya naye akabaluma tugume tomwesigulako tugume tomwesigulako bw'olabanga omuntu ayogera olunyankole ng'asobola oddogera ku mulundi guno ng'ayagga tugume lwamusala bambi ovanga ku muntu nga kasijja byogera naye omanyi njagala kugamba nze Sentamu Mukasa Sewandagi nayongeddeko nerinnya eddala mbega omutendeke atasasulwa gavumenti naye ng'ogibegera ng'ate njibegera basi kaakati mu mbeera ezo buli lwe ntunulira omuntu nga Tugume nga yeekaabyanga mu Nyankole ndwawo okumusemberera Tugume n'akamala naye emyaka naye Tugume muveeko nze mmanyi wempise ne Tugume kati ajje mutwaleko mu nsozi kyekyo kyennyini ajje mutwaleko mu nsozi nandi ebimusozi byange bya ssente anoonya akakadde bamusondera akakadde ka ssente anoonya zaakulya mitwalo 2 ate omusaba akakadde tezibula mukwate mumusondere gwe muleke afuna gwe mutwale mu nsozi ebintu byasukka zanaafuna ensozi zaffe ez'Abaganda bwe muvaayo temwebaza tugende banyabwe ne basiba abatulaba era batuwuliriza nze Sentamu Mukasa Sewandagi njagala okwebaza bonna abanyambye abandabiridde n'abasobodde okumpa obuyambi mu ngeri ezitali zimu nebazaamu ak'ensusso abampa emirimu mwe mumbeezaawo era mwe munsobozesa okukola byenjira ki byenkola senga simmwe n'alibadde sisobola kubeera wano n'okutambula obutambuzi okujja wano n'okwezi tayinza kumpaayo yadde omutwalo nga nzija wano pulogulaamu zenkuwa zikoledde sente ntono bwe twanoonya Nyinasuuli tetwajja wano netunoonya sinnaba kuzuula omukyala Tereza Nyinasuuli omukyala Tereza Nyinasuuli bw'oba omumanyi oba omanyi ow'oluganda lwe yalina abaana 3 yalina Kapere yalina Ndagire ne Nabuuma yakolako ekawempe mu Mukisa Biscuit yasembako okulabikako ebuloba we baayitanga mu piida bw'oba omumanyi oba olina bw'omuyita oba wa luganda lwo oba muleko ennaku ezo bantwalako ekapeekeeyi ne bandagirira e Butalangu Jenosale nga mwagazaaki anti ye kapeeka tumanyiyo sale bagendayo balala nze nina olugezigezi tebansobola omanyi oba tokkiriza bakwawule tebayinza kutwala mu bya ddiini kati bano abatwala mu ddiini batema wakati baagala byakwawula kati nze Sewandagi yasoma diguli zange 2 mu byenfuna ate waliwo ssente zesaagala nnyo kulya ng'ezo naye nali eyo e Butalangu omwami omu yagenda nankubira essimu naŋŋamba nti Tereza Nyinasuuli nakolako naye
Kawempe mu Mukisa biscuit mu myaka gye7 mama nga byadda naŋŋamba naye gye yabulira simanyiye wabula genda e Butalangu olaba omwami ono n'oli asobola okuba nga amanye ebikwata ku Tereza ki natuuka e Butalangu ng'omusajja muzeeyi mukadde nga takyabijjukira n'obijjukira okyokutabikikula kyali badde awo nasanga mulwadde kati ng'omuntu gw'osanze nga mulwadde nga toyinza ate kugamba bali nti muleke mbuuze omulwadde ne mu myaka gye bwe nagitunuulira n'embeera gye yalimu ey'obulwadde nga tasobola kumpa kyenkola ki kyoyagala nentambulira bwereere naye ekyomukisa omulungi nti mukwano gwange bwe namunnyonnyola nti ntuuseeyo omusajja musanze naye nga mulwadde ndiddayo olulala yakkiriza ekyo ku myaka gya anaawona simanyi naye nsaba Katonda nze kati wendi oli musabira butafa kati oba Minasuuli yakolako mu Mukisa biscuit myaka gye7 oyo naye ayinza obutaba anti kaakati ekizibu kiki myaka nga miwanvu omanyi gwe kwezi kati gwe oyinza okuba mutabani wa Nyinasuuli bwe mba sobola kufuna Nyinasuuli gwe mba nkwetaaga oyinza okuba nga Megatron muzzukulu wa Nyinasuuli ng'asobola bulungi nnyo okuŋŋamba nti Nyinasuuli munange kati byenoonya ebikwata ku Nyinasuuli naye tulina ebirala bye twagala Nyinasuuli yakola mu Mukisa biscuit myaka gye7 kati okuva mu mwaka gwe7 7 awo 7 gibeera myaka 5 mwegi oyo yafadda naye katwagala baluganda lwe yafadda bambi ku baana bano abasatu osanga nabo baafa tebasobola kubanga baafa abo abaana abasatu bwe baba bakulu nnyo bali mu myaka 6 naye nabo baafa abakulu baafa kati era tusobola okuba manyi abantu babulira abaana baabwe nze kati Sewanda gye oba onoonya Tofiri Kigoogwa Kaddu nga yakolako eyo ebukuumi mu bigoogwa nga gwonoga nonya Kigoogwa noga nonya Tofiri Kigoogwa Kaddu kuba yava eno ne bamusindika eri okugenda okulimisa ebigoogwa Sayiso n'afunayo n'erinnya ne bamutuuma Kigoogwa kati bw'ogamba nti onoonya Tofiri Kaddu gye baayitanga Kigoogwa kati nze nvayo muzukulu we ne kugamba nti ebyo byonna nga bitambula abavubuka ba Nuupu babatoli mu bigezo baali babasibye emyezi 3 bwe babayimbula ne bakomawo ebigambo bye bawanda mwana gwe ne ngamba bano babasomesa kuwanda bw'olaba Ssaanya byayogera n'olaba Olivia Kwagala byayogera Olivia Lutaaya byayogera Olivia Kwagala naye Olivia Lutaaya Kwagala bulijjo naye mumanyi ng'oli musajja atabaaza engabo munnamawulire munnamawulire ate bambi station yakolerako ku Top Radio ate nange nakolerayo mwalina omukwano omukwano kakati Olivia Lutaaya byayogera obiwulira ne Ssaanya byayogera obiwulira kiwa kabonero ki manyi mwe mulina kye mwerabira Mwami Museveni muyeekera gwe kwezi obutafaana bano abatulaba abayeekera bye baakola tubimanyi nti baayambalanga gwe njagala obuuzeemu ekibuuzo gwe jjukiramu gye twabeeranga teriyo olunaku n'olwo ab'amagye g'Obote ge baazinda ekyalo ne bajja ne basisinkana n'abayeekera ne bakubagana tebakubagananga ab'amagye g'Obote bajjanga ku kyalo ne banyaga ente n'enkoko n'embuzi baalinga baakavaawo abayeekera ne bayingirawo ne bakyagguluwa ebisigalidde era ab'amagye g'Obote babanga baakavaawo bati abayeekera ne bayingirawo bamalanga kulinda baveewo ffe twavaayo ne tubabulira akakodyo nti abantu tebaalinga b'amagye g'Obote baalinga bayeekera abaakolagananga n'ab'amagye g'Obote ne babaleetera ku bimotoka ne bakolabo katemba waabwe akyayisa gavumenti kati omuyeekera bw'ate abantu babiri ng'abadde abasibidde mu kifo kyekimu ng'era bawuliziganya n'ata Olivia Lutaaya n'ata ne Ssaanya Olivia Lutaaya n'agenda wa Bobi Wine Ssaanya n'adda eri ono n'ayogera birala n'oli n'ayogera birala oteekwa kuba musiru nnyo okukkiriza bombi bye boogera nti bituufu Olivia Lutaaya tagenze kubega Bobi Wine
okulosanya bweyegatta ku NRM anti sooka owulire nze omanyi mbeera mu ne sense nze sinonya kaadi tononya kaadi nze njinoonya naye era nsigala ntegeera wadde ate kiki omukisa omulungi gwosigala otegeera newankubadde munamateeka ate ndi muyivu webali nnyo kiki nkwagalako olowooza si kakodyo saanya okudda ku sayidi eno eya NRM awande ono naye nga kakodyo okudde eno okwefuula nti ayagala nnyo Nuupu naye ng'ali mu kubega agenti awedde emirimu anti nagambye nze sentamu Mukasa Sewandagi mbega atasasula gavumenti naye nga nsobola okunoonyereza kati ebyo nja kubiraba era Olivia Lutaya abanga kyaliko kyekyamuleese eno awo namusekeredde dda oli muto wange tujja kusobola okumanya ebiriyo naye byetegereze nga bw'obiraba buli lw'otunulanga ku lutimbe ng'obugologoosi buzina bwe kasamba tteke tunulira omukono gwa Moses guyinza okuba nga gwe gunyiza eppeesa ne likka wansi ne kasamba omugere ne kakuba jjambo ne gunyiga nga guzza eno ne kakuba jjambo ne kabigula ebbina ne kabigula ebbina ne kabigula ebbina ne kabigula ebbina waliyo akagologoosi emabega kati njagala oddeyo emabega bakwata Kizza Besigye ne bamukwatira e Kenya naye nga Kizza Besigye yayita ku kisaawe Entebbe ng'agenda e Kenya era yalinnya Nnyonyi mu Nnyonyi tebalinnyamu Nammundu naye Kenya abamukwata nga bamukomyawo ne batugamba nti bamukutte n'emmundu ze yatambula nayo bupiisito ne munne ne batakomaawo gavumenti y'e Kenya netugamba tife tetwamanya ku byakukwatibwa kwa Besigye Kenya naye ekkiriza nti yayingira e Kenya Besigye naye tetulaga rekodi nti ng'afuluma e Kenya kubanga yali badde tulaga nti bw'ayingira e Kenya yafulumira wano era ne mu kiwandiiko wuuno kati awo bamukwatire ne bamutwala ewaabwe jjukira mu myaka gy'ensanvu gwe abaddewo omukalenjini Daniel Toroitich Arap Moi bwe yali ng'akulembera Kenya abantu bonna abadduka nga ne bagenda e Kenya tebabakwatiranga ne babaza abamu kati osuubira otya omukalenjini William Ruto ng'afuga Kenya takolagana na Museveni kukwata balala ate nga Moi muka President Museveni yamukuuma teyamuzza abambabazi babeerayo tebadda bakiseka babeerayo e Kenya teyabazza lwaki ono Ruto yazza Ruto omanye engeri gyaze mu buyinza omanye nti Ruto kati ali mu kwerwanako nga yakamala goba vice president we Legacy Gachagua nene Ruto tumugamba ebyo byakola abalooza nti binaamuyamba aswadde nakyemalira nga mulaalo alina ekizibu eki tasiima omulaalo ente ajagala n'okusinga bwe yeeyagala ng'ekyavaamu amata lwe bukya ku makya nga tesobola kumuwa amata alagirirawo Moses ne bagitwala mu katale n'agijjako bulago oyo ye mulaalo. That's why abantu bonna Mwami Museveni be yava nabo mu nsiko mu kirala mu mukaaga takyayinako yadde ogwo amazima bonna yabasase okujjako otafiire. Olaba Mwami Museveni agoba amama Mbabazi g'ova okwogerako obubi ennyo bw'atyo. Omanyi nti amama Mbabazi waali tayinza yadde ogoba kabebi ak'emyaka ebiri nga kayavula bwavuzi. Takyayina ndasi amagulu gaali mala kiki atambula mu kagaali. Seruka mama yite bakwata kulirye naye awoloma. Tubagamba nakyemalira buli lw'omukolera mukolere ng'omanyi nti akulabanga mu omwenzi bw'alaba kondomu omwenzi kondomu agitwalira wano mu kooti omulimu gwayo bwe gumala okuggwa taagala dogitunulako agisuula mu kasero alinga muzimbi ng'azimba ekizimbe kino yeetaaga amadaala bwe kimala okuggwa akuma muliro wali ng'agamenye ate amadaala gaba ne mu kompawundi gaba tegakyasaanawo. Sigamba nti mu nnyumba yokka gy'atagaagala naye ne mu kompawundi tayinza kugawaawo kifo olwo gajja mawaza ekifo ki ng'agookya agawa booki banku ne bagookya buli akolera nakyemalira lyakamanye ng'akoza n'owebbwa. Sente abantu baziridde mpulidde wano abaana baziyombera mukwano gwange Dini Saavaluba bamugamba mpe ku ssente nalabye nna Mukasanga ayogera bamuwa ebina ne bamuwa n'ekikumi mugamba mpe ku ssente kwezi nakulaba ngobeera ne Saavaluba wano mugamba mpe ku ssente naye bw'aba yaziridde mbeera ne Sewandagi n'afuna ssente n'alya n'ayambala n'amasuuti simanya
mama kakati bwabanga akakooti kano Nalukenge nga ye yakampadde Nalukenge we London oli gwe nakolera omulimu gwe kakati Dini Lubowa bwaba yafunye sente tezoogera nti tumanya naye ziringa mwenge olaba mukaaku tezoogera natulanga naye wano yanzirukako tezoogera naye ziringa mwenge agunywedde ne bwasenya n'alya n'ecumingi gamu era omulaba nga atemereza amaaso agezaako gakanula ati naye nga bambi sinaba kumanya nja kumubuuzaako namulaba wano ng'avuga V8 V8 agivuga saava nali nga nvuga kapikipiki nga mutwalako kapikipiki kati namukasa bw'atandika okulasana n'ebigambo saava bwe yeegaana baŋŋamba nti Museveni yampa ssente wavuze eki nga sinalaba mmotoka yo eriwa mmotoka sigibalabirako obugagga naye era nenyirira gyonyirira kwezi naye nze Museveni ddala yampadde wadde siringi ekikumi tayinza kubanga tannakuwa kwezi yazimpa enyirira gyonyirira kakati nno nebaza musajja Moses ndi musajja lengera kwezi mukozi yensonga lwaki nyirira nze tebampa buwi leero osusse okitegedde kwezi ate nze nava mu byakalulu abalonzi banzibanga sente zange ne bazitwala kwezi nkulabye ebbanga lyonna naye leero osusseewo nzinyirira tekatondaba sinanyirira nze luli nali nyirira nga sinayingira mu byabufuzi eri kinzizaayo okunyirira kati kuva mu byabufuzi era gwe nkusaasira ngenda kusiiwukira ddala n'obwo obulevu bujja kukunyooba nze nkubuulira bwe nabo bunaakunyuka nga mbusalako nange nga mbeera nga gwe atakiraba bwakunyuka tewabusalako nga bukyali oba obwakunyuka tewabusalako kati ngenda kireka kijje anti sente obeere malevu mbeere malevu Kizza Besigye kati nkutunuuzaawo olabe nti lwe bakwata Kizza Besigye nga bamugye Kenya ne bamuyingiza mu kkomera jjukira bano babale basalire ekiwandu kya myezi egi we baabata oli ne bamuyingiza kyegambye nti gwe tulwana naye muyeekera n'enkuzaayo wali olabe nti bayambalanga yunifoomu y'amagye g'Obote n'omwami Museveni yakiwandika mu Sowing the Mustard Seed ne bajja bakola ebikolobero mu baana yinki okusiga obukyayi ku gavumenti y'Obote sina y'Obote yokka n'ey'Amini waliwo omusajja gw'ojjukira ow'erukunjiri Amini gwe yatta mu mwaka gwali gwa 7 ani oyo musajja w'erukunjiri eri waggulu Amini yamutta ng'agamba nti yali muyeekera ku mulembe gwa Museveni guno mu myaka gya 2000 ne bagenda mu lusuku lw'omusajja oyo erukunjiri ne baziikulayo emmundu 100 ezaali zaatalaga naye lwe bawaayiriza Amini nti yali mukyamu kumbe ddala kituufu Amini ensobi gye yakola yalina intelligence information nti omusajja alina emmundu naye n'atasooka kunoonya mmundu we ziri ate omusajja nga obujulizi bukola ki era Amini ne bwe yalizirabye emmundu ezo bwatapapa ne bwe yalabye emmundu ezo ffe twaligambye nti aba gavumenti ebatute emmundu zaabwe ne baziziikayo battireko omusajja ono naye ku Museveni emmundu 50 kati Amini yeyatta omusajja oli oba Museveni yeyatta omusajja Museveni yamuviirako okufa yamuviirako buviizi kufa si yamutta yamuviirako okufa causa proximae ke kaali akabonero akaavaako entabiro y'okufa kw'omusajja oli kituufu ekyo kakati oyo ye muyeekera gwe tuzannya naye ebyobufuzi tuteekwa okumutunuulira tumumanye era twetegereze tumanye byakola nga buli kyakola tukigoberera nga tukibala bulungi amaaso gaffe buli tunaagajja ku mupiira ajja kututeeba ggoolo kati tunuulira ebya Besigye mwami Museveni tanoonya Besigye ekyo ekikootikooti ekyo kangalu ekyo kye baatadde omanyi n'okukiyita kooti nakyo tuba tuddira ekigambo ky'oluzungu nga tukimanyidde eyo si kooti kubanga ne kooti ya ssemateeka yasalawo dda nti eyo si kooti wabula kakiiko akakwasisa empisa ak'abannamagye ate si bannamagye bonna bannamagye abali ku lutalo ekooti maasho eba field court kuwozesa misango ab'amagye gye bazza nga bali ku ntalo kati bw'obalaba nga beepampalika nalabye bannamateeka jjo nga batunka nabo bababuulya ebya ssemateeka ne bano babuulya ebya ssemateeka bantu bapittu tebabimanyi n'amateeka tebagamanyi bawulira oda bwe bamugamba nti buuka tabuuza nti lwaki mbuuka abuuza mbuuka ekkomawa
bwe bamugamba nti buli ayitawo okuba essasi ne bwaba kitaawa kuba essasi be bantu be twagenze bwe nazabadde nteesa n'ekiteeso kyange bannamateeka bonna basaana bazire akakiiko ako bagaane okkagendamu n'omusibe bamuleete mu kooti nga bwe baleese Kizza Besigye bamusimbe wali mu kaguli akanule maaso bwati babuuze ebibuuzo ng'atuzza liiso nga Kennedy Kyamuzimu tuzza liiso nga Kennedy Kyamuzimu tuzza liiso ate liiso lya Besigye liyinza otujja bulungi nnyo ng'ali mu kooti ng'ali mu kaguli kaabwawo munnamateeka tazze naawe towoozesa kubanga ogendayo bino bye babagamba munnamateeka bwe badde bagamba babimanyi era nga bamanyi nti si bituufu naye bakola kye babalagidde bali ku oda ya muku ekitegeeza nti akakiiko ke kayamba President Museveni okusiba balwanagana nabo nina gwe njogedde naye ne mmugamba nti ojjukira akatambi akafuluma ku TikTok nga kagamba kati nga Bobi Wine ali ne mukyala we Babi Kyagulanyi nga bali ku kizimbe ekimu waggulu nga bakuba mundu tokalabangako Megatron ajaka ku oli Moses ate kuba yakalaba yali eyo mu nsi endala ez'ebweru ani Bobi Wine ng'ali ku Range Ground ali mu kuba sabbaawa ng'akuba sabbaawa kati bakwatira Kizza Besigye e Kenya bamuleete e Uganda bamujweteseko omusango nti yalina emmundu e Kenya nga banoonya we banaakwatira Kyagulanyi nti yalina emmundu e United States of America kati ate Kyagulanyi bwaba yali akuba sabbaawa mu United States of America nga agenda kuyigga kati wano basetinga president nti Munnayuganda okuba n'emmundu e Kenya basobola okukwatirayo tekisoboka kyasobose bakukwata nti mu ngeri era nga gyogambye ey'akakiiko ako naye nga mu mateeka tekisoboka nekyasobose era bino byebakola gavumenti embi ekola amateeka amabi nefuga abantu obubi ng'egamba nti amateeka bwe googera era gavumenti yonna embi tekola amateeka abali mu gavumenti bagagoberere oba bannayuganda bonna bagagoberere ekola amateeka okusiba abo bagivuganya buli tteeka lyonoolabanga nga lyogerwa nga likolebwa ekigendera kyali kikulu eki kulemesa baludda luvuganya mwami Museveni gwalabye ng'atema ekitooke nga n'akaana kange kannamawejje ak'emyaka 3 kamusinga amaanyi kasobola otema ekitooke ekyo mu jambiya 2 zokka ne kigwa naye ng'atema maanyi oyo atakyasobola kugoba mbaata tuteekwa okulaba ffe bambega nga tumuteerawo embeera yonna enaasiba bano Bakyagulanyi abatambula Bobi abo agamaanyi ge bakozesa abo agamaanyi tuteekwa okulaba nga tugasiba ne tugakkakkanya jjajja asigale nga yennume yokka mu kiraalo n'agamba nti awakula ennume tewakulemu nga tewali azikola ki aziraawa kati ono kino bino bera ku Besigye bigendererwamu kulaawa nnume zaffe ekyo tuteekwa kyegendereza ennyo ne Bobi Wine bwe bamulaawa golooza alina strategies ezijjawo mukyawa nnyo si kumukyawa alina strategies ezitwala obuyinza kati olalo kankubula ekyotamanyi ewaka olina abakyala bameka ng'omfezi oyogera lwakuba mwanyinaze nkugambye omukyalo oyogera lwakuba mwanyinaze bwemba ku seeti kati gweoyogera bewampa mwanyinaze gwe makuwa yekoomu oyogera birala byotamanyi kati njagala kukugamba enfuga gy'ofugamu amakaago n'okukulembera amakaago obuzibu bw'oyitamu n'obulumi bw'oyitamu bungi nnyo okusinga omuntu akulembera eggwanga byayitamu pulezidenti akulembera eggwanga ne bw'aba anaayogerako eri eggwanga sipiiki nti olunaku lw'abafu lwabadde lwa siriimu lwe twamaze emabega eidizidde pulezidenti agenda kwogerako eri eggwanga waliwo abakugu abagimuteekerateekera ng'omulimu gwabwe ebyo bye baasoma n'abagamba nobagamba wadde tetulina figures twetaagamu okulimba nga bakugu mu kulimba ne bajja bamuwandiikira ekiwandiiko 5 oli n'awandiika bwe bamala okuwandiika speech 5 mu 5 ne musululamu bameka ne bawandiikamu speech mmeka mu 5 kati ez'ebbiri ne balondayo ate abakugu abalala bameka mu 2 ne bajjamu etya gye bamuwa
najja okwogerako gye tuli nga tulaba ye mukugu naye ng'obwongo babakugu bameka mwami Museveni ne bw'aba anassa mukono ku tteeka teyeetaaga kulimusomera baleeta abakugu mu bannamateeka wali ne balitaputa ne bamunnyonnyola kino kitegeeza kino kino kitegeeza kiri kino kitegeeza kiri kino kitegeeza kiri n'agamba kale n'ateekako omukono bwe kiba kyetaaga kujja ssente mu Bank of Uganda bye zinaakola ne bye zinaaba bitya Bassewanda gy'abaasoma ebyenfuna bali Ramadhan Gobe kuba yansomesa ebyenfuna oyo Ramadhan Gobe naye ng'atabivuluze nnyo bakozesa mukozese Ramadhan Gobe gwe mmanyi awo mu Bank of Uganda singa yaleeta kyayita economics that works senga tuli wala naye kwegamba obukugu bwe bwatusala era kyekimusirisizza tayogera kubanga yafuuka bufuusira bastampu naye kyotasobola kumunenyeza obutavaayo kubanga emakerere gye yali yayitaweza miliyoni 10 ez'omusaala wali waalinga secretary to the treasurer bw'aba afuna ntono 102 miliyoni 120 buli mwezi gwe musaala gwe yafunanga ku mubuzi emyaka 5 kati bw'oba gwe nga gwe Goobi osirika eggwanga ne liggwawo osigala oyogera ne bakugoba oba osirika n'okola emyaka tetukyalina bantu bamwoyo gwa ggwanga kuba Goobi bw'anaamala mu kifo eky'emyaka egi aba alina ssente zitaka wansi wa biliyoni 5 oba 10 zafunye n'agamba nti omuntu omu ng'asaasaanya emitwalo 10 buli lunaku mwannyinaze oli ow'embogo nga buli lunaku oleka emitwalo 10 ku kameeza wali weetaaga emyaka 27 n'ekitundu okumalawo biliyoni ya ssente ate ng'osigazaawo miliyoni 52 neetaaga omwaka gumu n'ekitundu emyaka 27 nga buli lunaku mwannyinaze omulekera ku kameeza emitwalo 10 maama w'abaana ebizike 2 biibyo ye n'atetenkanya weetaaga emyaka 27 ezo zimmala kaakati bw'obanga kwezo essente eno ebweru ojja kujjayo n'emitwalo gy'emirala ameka 2 Sewanda gy'omuweeyo 2 Moses omuweeko 3 oli musiraamu omuweeyo 5 ofuneyo awa mujja waffe expense ye gy'onaamusaasaanyizaako gibe emitwalo nga 8 weesanyuseemu okyakale ne magala bwe mutyo mukyakale weetaaga emyaka 9 ng'oli mu bulamu obulungi okulya biliyoni ya ssente naye emyaka 9 we giguwerako oba okyalina miliyoni 5 mu meka mu 2 kati Ramadhan Gobe ne bw'anaabeera mu Bank of Uganda emyaka 5 gyokka bwe giti abaana n'abaana b'abaana be abajjwa n'abazzukulu tebaliddamu kulingiza wali bwavu okugyako nga gavumenti yeribe baavuwazizza abantu abasinga babadde ne ssente ezo kubanga tujjukirako wano Shanita Namuyimbo yafuna biliyoni 11 ye Bad Black ne bakyakala ne banyumirwa obulamuza ggwawo n'ababadde mu gavumenti bazifunyi bangi ne ziggwawo gavumenti netabaavuwaza kati Shanita Namuyimbo gavumenti yamwavuwaza yali yasoma ki just kukyakala Ramadhan Gobe gwenjogerako musomesa wa byanfuna mu Makerere University mukugu mu byenfuna ne president lwakyajjayo abakugu baffe Makerere ate n'abalabisa nnyo ng'abatali bakugu Mwami Museveni kyakigenderera Buganda Busoga ne Bunyolo tewateekwa kubaawo omuntu alabika nti mugezi yensonga lwaki abakwata n'abateeka mu bifo bye balyolesezza obukugu bwabwe naye n'abateekako abasirusiru ne babalagira okukola ebyekisiru nabo ne bakola ebyekisiru ne balaga nti banafu nze kati nswala n'okuŋŋamba nti Ramadhan Gobe yansomesa ebyenfuna mu Makerere ng'obitegeera kumpi okumusinga kati yasomesanga Uganda n'Ekoni kati bwe binswaza kakati eyo njagala okulaga nti president ne mu decision
ey'ebyenfuna manyi mu finance tulina decisions nnya z'okola mu byenfuna tabijja mu bwongo bwe yeetaaga bakugu tolaba musiraamu waffe oyo nti muto ne bukya ku makya nga ye president wa Uganda ayogera ebintu ffenna ne tutya n'eggwanga litambula n'otakkiriza kubanga buli kyaba agenda okukola bakugu be bamubuulira kyova olaba obufuzi Katonda alina engeri gye yali babukolamu n'obukulembeze nti ne bwe bubeera bwa kabaka ow'emyaka egi atuula ku Namulondo ensi nesigala ng'etambula kubanga sisitimu baagikola nga gwe omukulembeze omulimu gwe omukulu kussaako busaaki mukono gwoba kabonero ebitongole ebirala mwe bikolera so si gwokola kakati abantu baffe ne babyonoona akalulu ne bakabba n'ensi ne bagikola ki ne bagibba kati tunuulira abaana abo nga beesigye kwe kibadde nziramu kiri kyogambye nti Kyagulanyi talina strategy ebigambo ebyo bwe mba njogera naawe sifaananako ngaayogera ne musiraamu oli senga mwami Museveni yakwata strategy ye n'agissa ku mmeeza yalituuse e Kampala simanyi naye yatubuulira 10 point programs ku 10 point program ayina yadde program emu gye yali akozeeko mwami Museveni yaddira kassemufuuke n'akasiba n'akateeka wali n'akatusongerako ebyo bye ŋŋenda okukola mumpe obuyinza era ffenna nitulanga birungi bw'atuuka mu buyinza n'akola birala singa yatugambako nti ajja kubba ettaka ly'Abaganda alitumaleko tetwali mukkiriza singa yatugambako nti bwe naatuuka ne Buganda omukwano Abaganda gwe babadde ne bannaabwe Abanyarwanda gwe ŋŋenda okusookerako buli Muganda abenga Omunyarwanda gw'alabanga mulabe we n'Omunyarwanda abenga Omuganda gw'alabanga mulabe we tetwandi mukkiriza kubanga kati nzibwe nziri okulaba Omunyarwanda ng'omulabe wange olwo mba nja kutunulira Jjunju olw'okuba maama we Munnalwanda ate nga Jjunju mulangira kiweewa olwo mulabe ng'omulabe wange ate nga mwana wa Ngoma tetwali muleese singa mwami Museveni yatugamba nti bwe ntuuka e Kampala nsooka kubaavuwaza manyi gye yakola yatusanga n'ensimbi zaffe eruweero yasooka n'atugamba temutunda mmwanyi emmwanyi ezo zemuguza gavumenti zetwala negulamu emmundu nekolamu n'amasasi gano agabatta muzitereke tujja zitunda gavumenti yafezemumanyi nti nemmwanyi zezikola obuganga bukyanga batandika kugera ku mmwanyi waluddeyo nga bakyogerako nti muvaamu obuganga bw'amasasi ebyo yali propaganda propasoga netuddira emmwanyi netuziteeka muki musitowa bakeera ku makya zonna ne bazitubbako bo bennyini babba emmwanyi za $1 million lukaaga emiliyoni omanyi tulina kyo tutya future value baaleetanga lukanga batikka bakolanga bati boddira $1 million lukaaga mu myaka gy'ekinaana mu 3 n'ozitranspose nga n'ozireeta olwaleero wano oba ne bookwata $1 million lukaaga leero n'ozituwa eruweero ekyalo kifuuka Kampala teyakomaawo bw'atuuka e Kampala yazijjanga atikka ku loole emmwanyi zonna bazirumbanga mu masitoowa ne bazibba ne bazitwala abayeekera ne batakomaawo sente zaffe ne bazirumba mu banka gye zaalinga nayo ne bazitwala cooperative bank ne banks endala UCB n'endala ne batakomaawo ne zitwalinanga mu nnyumba awaka ne bazinonanga ekiro wapi pesa wapi mpuuta ne batakomaawo nga bamaze okukwata obuyinza ne bagamba nti ate Luutu yaŋŋambye mbw abajaasi ba Amini be bagambanga pesa mbunga babasula babawadde ssente ekiro mbw abajaasi oluyingira wapi pesa mbunga owaayo omanyi nze Luutu muganda wange ffe mbi abatuzaala bankima kakati Luutu nga wa NRM nga nze siri wa NRM era nange singa nabadde wa NRM ebyo byakugambye bye naalyogedde kati omusuubira okwogera bino byenkugamba Luutu bino kati nze mbyogera era oba wadde obibuuzizza Luutu abayeekera be babasabanga ssente si bajaasi b'obote gye natandikidde nakugambye mu kitabo kya Mwami Museveni Sowing the Mustard Seed akubuulira bulungi nti bayambalanga yunifoomu y'amagye g'obote kituufu ekyo yakyogera ne bagenda ne bakola ki ne bakola ebikolobero okukyayisa ki gavumenti kati onkakasa otya nti abaatusabanga wapi peesa tebaalinga bamagye g'obote baalinga bamagye g'obote nga waliwo awandiise wali
n'akissa mu buwandiike n'akikkiriza nti no be batanga n'abantu teyakomaawo kati eyo kale tuveeyo kale abatutwalanga wapi space nga muganda wange lutu bwagamba bamaje gobote ate abaatubbako emiliyoni 9,993 baali baki ng'asala ku ssente Mwami Museveni bwe yajja wano yagamba nti ssente zino mbi nnyo era nnyingi nnyo katuzisale yasanga akapapula akasinga okuba akanene kaali kasiringi ebyo kaali ka 1,000 kaali ka 5 ak'olukumi obote yatakalina hey. ak'olukumi Museveni yakakola kaali kasiringi ebyo 5 akali akabbulu ako ka Museveni akaali k'enjovu ako ka Museveni koolaba n'agamba nti ssente nnyingi nnyo olwo eggaali road master aligula 9,900 nalina mpya nga naakagigula nga hiro egula akadde kamu n'emitwalo 3 ezobote nga Phoenix egula akakadde kamu n'emitwalo 4 nga Laale egula akadde kamu n'emitwalo 7 nga wali omanyi ebika by'eggaali anti nali muvuzi wa ggaali nga zenvuga mu budde obwosebe eggaali Laale gy'olaba eyo Laale yabanga kati V8 gy'olaba kati abaana bavuga V8 eno gy'olabye mu Uganda wange avuga mu kyalo ye Laale jajjange Kagombe yabeeranga ne Laale ku kyalo nga yeemalikirwako emiti ebiri nga eriko n'ebirinya yajja ku Museveni nga bw'ogirinnyako bw'oti n'otuula okkalira ezo bayuni zajja ku Museveni nga Museveni azze mu 86 wezigira bwe batuuka awo Mwami Museveni n'atulumba n'agamba nti ebisente bingi nnyo bijjukira nga jjajja bitwalo biwanyi n'asala ziro ezi n'agamba nti bamala osala ziro 2 ate mumpe n'omusolo gwa 30 okukakana ng'abadde n'akakadde bakubbye emitwalo 9,910 ng'osigazza kasanvu kubanga ssente ezo ndowooza IMF yezivunaanyizibwako Uganda Bank of Uganda evunaanyizibwa ku ssente za wano ate ani avunaanyizibwako lwaki yatubba ssente ezo nemugamba ye yazibba lwaki tugamba anti yazitusala era ye yazitwala nga tewaliwo tteeka ligamba tejanga kusala ssente zaffe okutuuka ku leveeyi ye yazisigaza naye bannange ekwezi bwewakwatanga ssente tewalina ku ssente kwolwo nali nkyasoma naawe nawe wali osoma nze yalina eggaali mu 97 eyalina eggaali sebo Radmaster nze nalina eggaali nga jjajja yagigula ewaka sebo nalina yange 87 nalina eggaali eyange Roadmaster nga kwentambulira nalina ne ssente ate wali munene nalina ne ssente sebo eziwera akakadde Roadmaster segambi nalina giguzi muto 99 ze ssente zali njiguze Roadmaster nga kwentambulira kitegere n'atubba ssente wakwatanga ssente zo z'olina mu nsuwa n'ozibatwalira ne bakuwaamu endala singa baali tebabba ssente zaffe baali tugambye nga leeta obale ssente z'olina ne batugamba olunaku lwe banaazookya ne tululaba nga bazookya wano kubanga zaali tezikyalina mugaso era ne Bank of Uganda bwe yaligenza okudestroyinga ssente ezo twali lutegedde olina gy'omanyi gye baazookera ze baatuggyako nze nali nondola byaki sajja atutte ssente ze teyakomaawo n'atulumba n'amanya nti bano abakola mu gavumenti benkanawa nti abasingayo bambala masaayi bebasentamu gondi gavumenti ekyetaaga bakozi twetaaga obusalako tusigaze batono betunaakola ki betunasobola okusasula nesala abakozi by 90%. Abakozi babasala bannange abaago baali baffe twali mu nsiko nga bukaddogo ffe tusinga okulwana batusiba mu binya byanku komando tojja kufa n'obeera omwo n'okubira omwo emmundu naye nga batujja mu masomero ga primary bwe tutuuka e Kampala ne bagamba anti buli muntu bamuyitanga komanda okubateekamu amaanyi bwe tutuuka e Kampala ne bagamba okufuna ranka kujja kutandikira ku senior yakuna ate nga babajja mu masomero omanyi lwaki kwatandika ku senior yakuna anti General Salim Salawo yali ku level eyo bwetyawo nga wa senior yakuna wa senior tukati nga kuyina kutandikira General Salim Salawo asobola okuvaayo era nga boolaba okugenda mu parliament kwakoma ku senior ya mukaaga kubanga ne Mwami Museveni ebiwandiiko byawe byali bikoma kyokka nti president yakoma mu senior ya mukaaga ate Daya Salambo yagenda ku university yamalako bw'ova mu P7 n'osoma n'okoma mu senior 4 taamu ey'okubiri tukkiriziganya n'otakola bigezo bimalako senior 4 oba wa P7 ye certificate gy'oba olina bw'ova mu P1
n'otuuka mu P7 n'otakola bigezo oba tewasoma. Kituufu. Kati mwami Museveni bw'agende Dar es Salaam teyafunayo bbaluwa. Yensonga lwaki ebbaluwa ze zikoma ku siniya ya 6. Era mwami Museveni singa yalina diguli obuyigiriza awo bwali badde butandikira ku diguli. Ate Salimu Salete yandimulese anti yaddayo n'asoma bamala omuwalanka wano yakulira wali ku Chwattu n'alyoka addamu n'asoma ne bamuwa minisita ne bamuwa kuba yagamba nti bannange ndi fast fuuseeko minisita n'addayo n'asoma n'atula ebibuuzo. Kati Museveni bw'amala okukola ebyo n'atuggyako ensimbi zaffe teyakoma awo. Twali tukyasigaza cooperatives zaffe gye twateekanga obupapula naki n'agamba nti nazo zinzibi ezo nazo ne baziggyawo. Cooperative Bank ne Lugenda, Uganda Commercial Bank ne Lugenda. Ebibiina by'obwegassi ne Lugenda. Kati jjukira mu UCB bajjajjaffe baali baaterekayo ebyapa byabwe by'ettaka. Ojjukira banka alina ke bayitanga safe deposit. Yes. Si bokka banka ezo zaagabanga looni. Ng'abagagga bokka beziwaaki looni. Era abagagga balina ebyapa byabwe mu UCB. Si yokka. Obote ng'akuba Mengo mu 6 Abaganda buli Muganda yene yalina ekyapa kye kyabeeranga Mengo. Nga gye batereka ebyapa. Obote olwakuba Mengo ebyapa byonna n'abitwala mu ebyapa ebyo babissaako caveat. Kati ekyapa ku bimu bye bajja Mengo ne babitwala nga kyajjajjaawo kwezi ne wowe olina biliyoni ya shilling tosobola kifuna letters of administration n'okitransferring okukijja mu jjajjaawo kwezi okizze mu ggwe. Gavumenti yabiteeka ku caveat. Era ebyo ebyapa na bino ebyali mu banka bye bivumya Saamu Mayanja ebimuvumya Obwakabaka bwa Buganda kubanga kati buli lwatuvuma ebyo tetubyogerako tujja mu kutaasa Namulondo biri byo nga bigenda era ebyo bubiri bigwawo. Njagala kwebaza chairman ono chairman ow'emukono eyayimirira mu maaso n'aboggolera Saamu Mayanja. Olowooza Saamu Mayanja kati akyali mu Buganda wano akyakubawo yadde okuŋŋaana olumu. Chairman kiyamukaliddemu kati ali eyo Mwakyoli gy'azungira. Mwakyoli nawe wabba ettaka basse n'omusajja district health officer namulabye ng'abamutta babibanja. Kikyate abantu beerabira kwezi mu nsi muno tewannabaawo mubbi wa ttaka asinga babibanja. Abibanja bye bamusse be basinga kumukubba ettaka kubanga ettaka lya kwezi ab'ebibanja ne balitwala nga talibawadde ne lifuuka lyabwe baba baliguze baba balibbye. Kati gavumenti etegeka okuleeta kampuni okuva e Germany egabe ebyapa buno babayita busimanyi bu certificate of occupancy ebuwa ab'ebibanja ate ina kuva Germany ku ttaka lyaffe eyo kwezi eyinza okikola ekyo. Ebyo bikola musiru atalina ttaka ate ffe mu Buganda tumanyi mu Buganda temuli muntu atalina ttaka. Kwezi oba tolina ttaka ekikakyo kye weddira kirina ettaka emugulu Sewanda gye abambogo gye mweddira ekyo kyetteeko. Kati ebyo nabo biteekawo bali basobole okutunda ettaka. N'ebibira ebibaddewo waliwo awe mugulu byonna babitema. Jjajjange tayinza kutunda ttaka. Ojja kutuukayo olabe ndeke nkugambe eyo mbeerayo buli lwa mukaaga ekyaffe ekyennyonyi nnyange. Abeewamwe bwe batyo abeewamwe babuli ensoole ate mubadde mukaayana naye. Ettaka balitunze balimazeewo ayogerako gwe banyiga ab'ennyonyi nnyange twongere. Kati ebyo nambadde mbikuleeta kulaga obutasiima bwa mwami Museveni era nenkugamba nti bino byonna mwami Museveni byakoze Obuganda senga yatubuulira ng'ajja mu buyinza nti agenda kubikola teyalituuse. Kati n'olwekyo gwasaba Kyagulanyi nti tuwe pulogulaamu yo. Kankubuulireko mmwe temumanyi Museveni bano bagundi ba Moses abato tebamulabye. Museveni bw'ajja mu 96 ng'avuganya ne Paulo Kawanga Semwogerere. Paulo Kawanga Semwogerere nassa pulogulaamu ye biki byagenda okukola. Tugenda okuva mu kalu ka 96 nga mwami Museveni byakola. Yatukola bubi. Bwe tujja mu yali Kibirige Mayanja. Bwe bibanga birungi. Uliriza. Yali Kibirige Mayanja. N'alaga nti abaana bana
bakusomera buki bwerere ngera ye ng'omuyivu abadde mu byenjigiriza amanyi n'engeri gye bigenda okusomera obwereere engeri gye bugenda okutambulamu era ffe twali tumanyi ne bibitambulamu ensi gye basomera obwereere eyasooka mu UPE gwali mwaka gwa 1998 bagiyita Botswana. Botswana yakola ebintu nga bina. Ekisooka yakola definition y'essomero nenyonyola kiki bayita essomero. Essomero liteekwa kubeera ku ttaka lya yiika 2, essomero nga lina ekisaawe ky'omupiira ekyabawala n'ekyabalenzi nga lina traka nga lina ennimiro ng'ogenda okupima definition y'essomero nga weetaaga eka 10 na mmeka 15 nga buli ataweza eka 15 takkirizibwa kukola ssomero aba takkirizibwa kukola ssomero olwo musomero aba akoze eki avuddemu kati bw'ovaamu onoonya kweza aweza yiika 10 n'emmeka n'omuguzaaki ettaka essomero lyo abaana nakina abatwala olwo bawonye buno obusomero buli n'alina akayumba ke mwasula okafuula essomero n'azimba ebbaala n'agifuula essomero bwe bamala okudefininga what a school is gavumenti n'egamba wano tewajja kubeerawo kye bayita private education amasomero gonna n'egagula agataali gaayo enkola eyo bobote gye baali basoose okukola essomero bwe lyakulangamu nga gavumenti erikola ki eritwala era nze nzijukira katomero kaffe Samuyiga Memorial Primary School Kasozi Reverend lwakawa mu gavumenti n'ekatwala twalya n'embaga ng'essomero lya gavumenti liriteekwa okubeera ne standard esinga okuba eyawa eyawaggulu olwaleero mwami Museveni essomero lya gavumenti lyerisinga okuba ne standard eyawa eyawansi kubanga eyo bagifuula bizinensi mu kiri kye bakola mu 50 ya master plan nti abaffe bokka bateekwa okubanga bwe basomye ekyo bagenderamu okutondawo klaasi y'ababuguyavu n'abaabwe abasoma ng'enkya Bobi Wine ne bw'anajja mu buyinza nga bw'ajja okuwa emirimu era jjajjiwa bo kubanga balivu abaliwo kati oyo Museveni gwe nkulaga nti yo project yali akibirige mayanja olwagireeta n'agibuukira ne tujja 2 ne Kizza Besigye n'agamba nti Abaganda bintu bingi byasigalya mu ssemateeka nga temubifunye nze kyensookerako ngenda kusaawa akakiiko akekennenya ssemateeka ekamuddemu buli muntu yenna buli muntu yenna alina kyabanja mu ssemateeka akole ki akyanje tugenda okumalako campaign ng'akakiiko ka Ssempebwa Museveni takataddeewo ninga kateeka ina kati ffe ababadde balwana ne Museveni nga tumukolera ffe bambega abamanyi byakola tuteekwa okugamba Kyagulanyi nti bw'oba n'ejjinja mu kuufu muno omanyi ntwagiyitanga kuufu bw'oba ogitaddemu ejjinja tateekwa kuliraba wagenda odirabira bw'ati nje mutonyeza nanti kati ekizibu Kyagulanyi kyayina agenda okuteekamu ejjinja mu kuufu abamuliraanye bonna ba agenti ba Museveni nga bamutegeezezza dda nti omusajja oyo gwolaba afunyiza ekikonde mulimu ejjinja singa mwali mulimanyi singa temugamba Kyagulanyi ababulye poliisi ye ffe abamwagala ffe twagala okumanya poliisi nga mugimanya anti tubeesiga kakati kankubule Museveni oyinza n'okwekanga nga ebigenda mu maaso ekavule yabikola yabateeseza yabakolera buli kimu wabula ate baba mufu byo tusiiga enziro si basiiga nziro ge twogera ge mazima bye mwogera ani abifunamu omanyi nze wembalira ebituufu by'ekintu omanyi jjajjange yaŋŋamba nina ensolo ze ntera okufaanana bwe mba naalya nfaanana enkoko bwe nkwata ekintu nsinsimula nensinsimula bwe ndaba ekiddugavu bwe kiti mpisa emikono mu maaso nenziramu nempisa emikono mu maaso ako nakalaba mu firimu y'aba Nigeria The Snake Girl eyina akatundu akokubiri the return of the Snake Girl nti buli kyolaba ani nze buli omu nkoppawo okuba mbimanyi lwaki nkoppawo kankubuulire nalaba omuzannyo gw'abakayimbira gwe bayitanga akasambattuko mwalimu omumba wa Bulagayi mwalimu ne Katikkiro Katikkiro eyali mu muzannyo gw'abakayimbira gwe bayita akasambattuko bw'otunula wano mu Uganda olwaleero osobola okubaako obufuzi obw'ensikirano gy'omusanga okitegedde sorry tufaayo tujja kukola ya Rabbi ani oyo ayagala tuleke kukola tujja kukola ndi ku kiseera kizibu kwezi abadde ali bamunabulekerawo wabula eddakiika 5 ye kati si nnya so nze byendaba mu bitabo ebyo omusajja gwe bayita George Orwell
yawandiika ekitabo kye The Animal Farm. Bw'ojjayo ekitabo ekyo The Animal Farm n'okiteeka mu Uganda wano, mwana wattu bw'otunulamu Napoleon omulaba, bw'onoonyamu Squire omulaba, bw'olabamu Bokisa, gwe tunuulira Nabbanja nga bwe yagenze eno ebuduuda, byonna bye yabadde akola ne bye yabadde ayogera, bw'omuteeka mu maka g'abawansolo n'omufuula Bokisa, ajambulungi talina njawulo abula musajja gwe talina njawulo na Bokisa. Kati ekyo kyekinzigisaayo biri byendaba eri. Kati bwe mba njogera ebigambo byange, bwe ntunuulira ekintu mbaako byenkyetegereza emabega waakyo. Kati bino byonna ebikolebwa nga gye twatandikidde gye nakulaze. Mwami Museveni bw'okwata Besigye n'omuteeka mu kkomera, naye ng'omuvunaana mundu zebadde naze Kenya, gwe nojja n'oŋŋamba nti Mwami Museveni yakolera Kyagulanyi puroguramu. Kati emabegamu nga nkosa buli obukodyo bwe nkulabize bwe najja eri, ntandika kubuuza ekigambo kino Kwezi bw'akigamba nze Sewanda gye yeegasse ku Kyagulanyi, tuggyeko Museveni, kiki ekiteeka mu nze nti neekengera Kyagulanyi, ne ŋŋamba amaanyi gange sikyagatadde ku Kyagulanyi. Ate ne bayo omulala n'agamba Kyagulanyi nti Sewanda gimbega, ne Kyagulanyi n'atya Sewandagi n'atakola. Kati Sewandagi ne Kyagulanyi, kuba Kyagulanyi ng'omuntu, kino njagala okimanye, emyaka Museveni gy'amaze mu bukulembeze 40 teriyo muntu bw'omu bw'ati mu Bwannamunigina, yadde ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu bwe kiti mu Bwannamunigina ekisobola okunyumujja mu buyinza. Tuteekwa kwegatta okulwana naye. Kati ekibuuzo kyenzijjako wano ku by'oŋŋambye, alemesa Kyagulanyi ne Sewandagi okukwatagana, ng'agambye Sewandagi nti egyolaga puroguramu Museveni yazikola, n'agamba Kyagulanyi nti ombega wa Museveni, kiba kiyambye ani? Kiyamba Museveni. Ate mwe bakwata Besigye temwagamba nti kabaddi. Kati wejjako okuba nti okolera Museveni? Nze sikolera Museveni, nze nkolera bantu nga mmwe abagwa mu bintu nga tebitegeredde. Kati awo nnyambye eki? Obutakwatibwa kuteeka mu kkomera. Nze sibo ndi musajja Muganda, nakugamba dda. Kkomera tekitegeeza kunkwata. Siibula. Producer agamba obudde buwedde. Kati gwe kiri ky'ogambye. Omanyi owomerwa nnyo akazindaalo. Siibula. Kyova akugamba nti buli muntu abeera nakyemalira, naye wateekwa kubeerawo mateeka siibula agafuga enkola y'emirimu. Nti kati ku ssaawa bwe ziti Sewandagi ateekwa okuva ku seeti mu buli ngeri yonna ne bw'aba ng'akutte Kwezi awaluma nga Kwezi alaba nti Sewandagi kati atandise omugjamu essaati. Oba producer yayagala okusuula tawulo? Producer ali saidi yange, oyo tasuula tawulo. Kale siibula. Producer beera saidi yange, naye bajjabo ne basebo ntera nnyo okubagamba bulijjo nti ebigambo bino byenjogera biba byange, sirina gwe njogerera, sirina abintuma. Nze Sentamu, nze Mukasa, nze Sewandagi, ndi mbega. Obulako erya Saalo. Ndi mbega omutendeke. Gavumenti ku sente zaayo kuyantendekera. Obwedde oyogera nga ndooza byakusaaga. Namala ekyankwanza emyezi 9 mwaka gwa 9. Bakuyigiriza bwa mbega. Mwaka gwa 92. Ate wagambye nti obudde buweddeyo, kati ate oyagala nkubuulira ebyo? Mubeere bulungi mweraba.